Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwenna abafollowinga Faali TV nembeebaza nembagamba nti kye mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribinga ate ne munyiga n'ekkade. Faali TV bani updates ezinava likosa n'amawulire nga bagatambulatambula okwetoloola eggwanga lyettu Uganda. Pastor Azirise Bugingo ensonga zizongedde okuba nga baba zimutabukako obusajja wattu bambi ensonga zo zitabuse ku saidi ekyamazima by'ebizibu alina bingi. Pastor Bugingo emyaka ebiri gimutambulidde bulungi omwaka guno oza n'omwaka oguwedde. Omwaka guno muwala we ateekateeka kubanga akola okwanjula wabula nti yayitiddwa era muwala we avudde nakonfaminga n'agamba nti ye teyeetaaga oba waali oba taliiwo kubanga abantu bangi bavudde nga bakola ki bagamba muwala wa Bugingo nti okuba nti nno ayita kitaawe olw'ensonga nti obufumbo bw'anaatayise kitaawe nti buyinza okakananga bwa kisiraani buyinza obutawangaala wabula omuwala ye yakowa nabagamba n'abaana bawala baakowa kitaabwe olaba yafuna akabenje tebaalinnyayo wadde ogenda okumulambulako manyanga olaba yakubwa amasasi tebaalinnyayo wadde okumulambulako balagira ddala nti ekyamazima kyo baamukowa ateekateeka kubanga akola introduction era nga munnajjukira omwaka guno nabagamba nga nti ono omwana wa Bugingo agenda kuba akola okwajula basiganga mugamba ndi mu kwefumba ndi mu kwetokosa nze amawulire mba nagafunye dda mba nagategedde dda nabagamba dda kati biri serious mu guno omwaka agenda kuba akola okwanjula naye taata we tagenda kumuyita yagamba nti tawe tamwetaaga ku kwanjula kwe era tamwetaaga ku mukolo gwe era agamba nti noba kubeera kwa bisiraani kubeere kwa bisiraani naye tagenda kumuyita omuwala akalambidde agamba nti tagenda kumuyita agamba tagenda kumuyita mu ngeri yonna agamba nti tagenda kuyita kitaawe awo wetuli wano wetuli bagita Faali TV mwongere okubanga munfollowinga mwongere okubanga mugyekumirako bagita Faali TV updates zomba nazo each and every single day but just join okwa kikimu kyobajja kunfollowinga usubscribing onyige ne kukade nenga munange era nga munange lunko ebitrending akadde kano following KBTV Faali Yoge News kosa ne Faali TV ajika nabagamba mwaka guno nga gutandika nembagamba nti agenda kuba akola okwanjula basinga ne mugamba nti just ndi mukubanga mbafera ne amawuli naye nagategeera nga nagafuna dda wabula agankubye enkyuko n'okunkanga ejjukira Bugingo yava nakonfaminga nagamba nti tebana kubanga bamuwa kaadi kubanga abantu abasinga beebuuza nti Bugingo agenda kubeerayo ku kwanjula nembagamba nti tebana kubanga bamuwa kaadi era naye yagamba tayinza kulinnyayo nga tebamuwadde kaadi wabula muwala we yayongedde kubanga akonfaminga n'agamba nti emikolo gigenda mu maaso egy'okwanjula oba kitaayo waali oba taliiwo yagamba nti tabifuddeeko oba okwanjula kuba kwa bisiraani yagamba nti tabifuddeeko wadde yagamba nti agenda maaso n'okubanga akola okwanjula oba tagenda kubanga ayita kitaawe maama we ye waali maama we yavudde nakonfaminga n'agamba nti abaana be baafuna dda kitaabwe era nti ye Katonda w'omu ggulu mbu ekitaabwe gwe baafuna omupya era yagamba nti abaana taata baafuna dda omupya bwe yayogedde nti baafuna dda taata omupya abasinga bagambe eyo teri yafuna dda omusajja omulala yabagambe nti baafuna dda taata waabwe era mbu ye Katonda w'omu ggulu akati nno byebitambula omuwala yoyo agenda kuba akola okwanjula Bugingo eti yayitiddwa omuwala yalina obuvumu bw'amaanyi agamba nti ne bwatabeera ye omuwala agamba atayagala mmanya oba Bugingo abaddewo oba tabaddewo omuwala ye alaga nti tebimulya era agamba nti emikolo girina okuba nga gigenda mu maaso oba Bugingo waali oba taliiwo yagamba nti kitaawe takyamubala nga aliyo zinabagamba nembagamba nti omwana tagenda kuyita taatayo ku mukolo olaba bamulumba ne baagala okubanga bamukuba amasasi omuwala teyalinnyayo eza bwe namugirako engalo neŋŋamba nti ontakyamwinako konti ojjukira n'omutabani yennyini emyaka kati gigenda mu myaka 8 tamukubako kyamulubaale emyaka gigenda myaka 8 tamukubako kyamulubaale emyaka tijjekulunguludi giri myaka ndoza 6 kati yakuma omulaba ng'ali myaka 2 emyaka atigenda mu myaka 6 nga tamulabako kuba omwana agenda kuweza emyaka 8 ndowooza kibategeeza nti yakoma okumulaba ng'alina emyaka 2 emyaka 2 kibategeeza nti amaze emyaka 6 nga tamulaba naye nga nti omwana agenda kuweza myaka 8 amaze tuweza emyaka kale nga 5 n'ekitundu nga tamulaba naye nga nti omwana agenda kuweza myaka 8 byebitambula akadde kano following KBTV ate ne Faali TV
kusane faali yo news tojja kubanga wejjusa mbebaza mwena abaji following namwe abagiyekumirako nti kyemwakola kyo kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kale wano mba ne updates nezina value mbana mawuli agaba gatambula okwetolola eggwanga lyattu Uganda just kyolina okukola kikimu kyokka kugifollowing ate osubscribing onjige kale ebyalo bindekere nja kuba nkuupdatinga each and every single day mbebaza mwena abagiyekumirako namwe abasubscribinga okwanjira kutuuse ebintu byali serious abasinga mali mulooza nti byakawaani ebintu byali serious omwana agenda kukola okwanjula nakibagambako dda guno omwaka guno wabula Bugingo teyayitiddwa abasumba bangi nnyo abayitiddwa ne Robert Kayanja ndowooza yayitiddwa Robert Kayanja kosa ne Jessica Kayanja bayitiddwa okwanjula okwo bayitiddwa wabula Bugingo ye teyayitiddwa ninga abapasita bangi nnyo abayitiddwa abaana bano kosa n'ennyaabwe omusumba asinze okuba nga babeerawo ndowooza badde Kayanja Jessica Kayanja naye wakati abasinga bagamba nti Kayanja mbu yandibanga aliwo ekintu ekigenda mu maaso wakati we ne Teddy balanze okubanga basala omugambo Kayanja musajja mufumbo bannange basala omugambo bageza kubanga bateekateekawo embeera mbu aliwo ekigenda mu maaso wakati wa Teddy mbu ne Kayanja Robert kati no baagala kubanga bakulitingawo ndowooza olutalo ate wakati wa Jessica Kayanja ndowooza ne Teddy ne Jessica Kayanja bamukwano ebyaddala ate n'okuva dda sigamba nti Kayanja Jessica Kayanja atandika okubanga akolagana ne Teddy ebiseera Bugingo yamusulirawo nedda kuva dda bamukwano bali bamukwano family zino zaali bali bamukwano ne Jessica ne Kayanja Robert ekyavira kubanga baawukane Bugingo okulabisa mukazi we kumuswaza wali ku Canada mu public awe bakola ki bwe baayawukanira Bugingo ensonyi n'azifuula obusungu n'abatabukira sikwe kwawukana mpaka nakati enkolaga nti kyaliwo bano baayitiddwa ku kwanjula wabula omuwala yagambye nti Bugingo tamwetaga ku mukolo gwe takyamubala nga kitaawe omuwala yakyawa kitaawe abasinga bavudde ne bagamba nti ago omukolo gujja kuba gwa bikolimo era temujja kuwangaala n'omwami wo binaggwerawa omuwala bamulabudde bagita Faadi TV gimwera